olaba Bad Black ayoza ku mmunye ng'omanya byaliko ali siriyasi. Ono ayagala kusakira abakyala bannakyeyombekedde. My past doesn't define me. And this all I have opportunity to tell the media house. Nze sikerangako ku macha neziba sente. He was my husband. Ulira ono. I am a mother of 6 children. I am a single mom. Ekirooto ky'Komanda Kaweesa kiri mu lusuubo. Ekifo kya LC wano kirugenda. Honorable Zaka atwala Honorable Bala mu luzira. Amuvunaana nsobi za minisita oyavaako. Terina tunajja mu local government eyo. Tutandika na kukwata minisita yennyini. Ate ffe tutubulya nti nze ndi mupya. Omukadde byakola nawe biba bikuvunaanyizibwako kuba gwamusikidde. Okwera kuddamu wiikeedo. Poliisi ewadde ebiragiro. Katusuubire ku luno tetuusigaze kasasiro ku makubo. This Saturday, 29th August, is National Cleaning Day. This will be the second round. So once again, we call upon you to observe it. Ebyo n'ebirala bye tukuleetera. Enefik Media. Olwaleero omukyala Bad Black amanyiddwa nga Namuyimbwa asobodde okunaaza ku mmunye. Ono nno emmunye eno aginaaziza oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya abakyala ng'abasinga obungi babeera n'abaana baabwe bokka. Abaganda baateranga obbayita bannakyeyombekedde. Ono agamba nti essaawa abeere ng'abasakira ate basobole okubeera nga babeera mu bulamu obweyagaza. Bangi ku bakyala bano babaddewo era ne babaako n'ebigambo bye boogera ne bibayitamu. Beautiful ladies who are here to support women initiative. Oh my God. Oluzungu tujja mixinga. Beauty beyond the scars is idea evira ddala ku mutima. Beauty beyond the scars si idea ya nakyemalira. Behind it nakizuula nti abakyala abatalina bwogerero. If me, Bad Black, I'm a victim of rape 3 times. If me, Bad Black, and I have access on money, on good life and everything, I end up being a single mother of 4 children, and I have raised them. It came in my mind, what about a woman there without a voice? Omukyalo oyo ali ebbali oba ali eyo ayita muki, talina social media, talina amwogerera, omwami amuyisanga akagoma ka lubendere ntudde lwakuba baana. Lako kuba nti nalina obuvumu okutuyita ku kintu nga kino banaye nkwebaza. Ensekkubi emikko. Ensekkubi emikko. Sorry, Mama, sorry. I know what you're trying to say. We had Kaba, it's okay. Kaba. So we had dinner with Honey Tunumyamu. Nemuga Black or Chokanga. One day you had money and right now. No banga toina chibulaya. And take the name of Joalina Wona. Wabakulira ebirungi abyanomu. The Black Rose ekyo kintu kiyigiramu. And I've learned that from her. Because natandika omuwulira way back nga tukyasoma. Nga naffe tukwegomba but of course we almost 8 years here. So I could not get to you. Naye tuli ku same panel. Nze ssanyu lyange okuba nti no I'm learning from you. Era kino kitwalenga ekyokuyiga. Black oba nti atoyabulizza. N'atubbirako okubyayiseemu abakyala bali tukifunenga ekyokulabirako tukiyigiremu. I am a mother of 6 children. I am a single mom. The hustle gyenkuba okulabirira abaana bange. Abamu ku mwe abaami abayimiridde wano temusobola kugikuba. I work day and night
N'ompitira omulimu emasindi kati ngende ngukola enkomewo nja kugenda nkole ki? All because I want to give my children a good life. Not because twazala miti, twazala mu bantu. Abantu abatalabirira abaana baabwe, abantu abalowooza nti abaana bo baliwa. Ndozolanga katuni ku TV. Nakyawa abasajja abatalabirira abaana. Nenkyayiramu n'abasajja omuntu wa bulijjo. Kate ye Komanda Kaweesa ono nno nga yewaawali Nansana yeesibawo ku kifo kya MP 221 ne 226 naye nga bambi agwa ono ekifo kino ekya LC1 kirabika kiri mu lusuubo oluvannyuma lw'okubeera nti ebifo 140 ebyalo 140 mu Nansana bye bigenda okuddamu okubeera nga bironda. To be in parliament, Yo paaka ekalidde mu kikwekweto kya takisi enkadde ekyamazima ne kyoleka nti takisi ezisinga obungi zitambuza abantu zandibanga nkadde era jjukira nti minisita yavaayo n'abeera nga asalawo ebikwekweto bitandike ku takisi enkadde n'ezitalina bisaanizo ate enkadde ziveewo anti bw'ozigamira enkadde ate empya ekulema okuzimba. Ye Honorable Francis Zaake Butebi ono nga yatandise naye ebikwekweto kwabo abakola obubi emirimu gya gavumenti. Alabudde Honorable Balamu wamu ne Honorable Nammeere ndi nabo agenda kubatuukako ensobi za minisita yaliko azitadde ku bbo tibwe oba asibwe bakubanga alese ssente ezo ez'omiwa omusolo. So bino ebintu bina kutandikira eno wansi. Nze temunsubira kubanga nkolera pampaana eno wansi ntandika okukwatira eno bantu eno wansi. Tulina kukwata kutandikira waggulu ate ebirina tunajja mu local government eyo tutandika na kukwata minisita yennyini. Ate ffe totubulya nti nze ndi mupya. Omukadde byakola nawe biba bikuvunaanyizibwako kuba gwamusikidde. Ate ye Frank Gashumba yandibanga yejjeeredde byayogera kati tutandise okubanga tubirabako anti n'omukyala byayogera kakati ko Alex Mukulu omugenzi kati ate ne Frank ebisinga yabyogera. I contacted the State House. Chulira leba mukweka. I know it from a source. Ba Dr. wa State House nabageni rubaga nga Alex taliyo. Nga State House gamba if it means mutwala Nairobi oba India bamutwale. Leba mukweka. Kakati ekifemba yo mwabefula manyi Alex. Ane babuli anti government egenda kumwa state value. Ane bagamba it's me who is here. Nizo kubanga siri minister siri general. Name people that run this country. Nagana asembayo poliisi y'eggwanga Uganda evuddeyo era neebeera nga ewa ebiragiro ebinaakolesebwa oba ebinaagobererwa ku lunaku z'omwezi 29 olunaku olw'omukaaga bano nno nga bagamba nti okuva ku ssaawa mpaka ssaawa 4 teri bidduka bigenda kuddamu kutambula wabula abantu
kubeera nga bayonja byalo byabwe. This Saturday, 29th August, is National Cleaning Day. This will be the second round. So once again, we call upon you to observe it, to keep your neighborhood clean. Just like the previous one, during the cleaning period, between 7 and 10 a.m., traffic movement will be restricted countrywide. Vehicles, motorcycles, bicycles, and vessels will not be allowed to move on the roads, not even water bodies, except for exempted categories and emergency situations. We encourage members of public to remain within their localities, to participate in the exercise, and then resume normal activities after 10 a.m. Now, for purposes of emphasis, because in the previous one, people were grumbling, so this time again, we want to come out clear on the exemptions. We shall repeat them. Patients. Patients are those persons who are in need of medical attention. And you will find that ordinarily somebody who needs medical attention should be going to hospital. So we don't expect somebody going to hospital to be restrained by that temporary restriction. We cannot tell somebody that you will not go to hospital between 7 and 10, no. But there must be a reasonable explanation to tell that somebody is heading to hospital. And the officers will be always ready to listen to you, and they understand those situations. The second, within the medical category, are those ones who go for scheduled medical treatment. Now, there are people who go for scheduled medical treatment, but when you look at him ordinarily, you can't ordinarily observe and tell that this person is sick. Now, those ones are usually assisted by their medical documentation they carry. So we encourage you to carry it.